Mayiga. Akatambi kano we kafuluminga kalaga nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga yawambibwa era nga balina endagaano zaabwe ze bali mu kumusayiningisa, nga zino n'endagaano ziyamba Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne Mwami Tebuhabulwa era nga gwe Munnayuganda mukwano gwange naddala gweyagala Obwakabaka bwo walwana okulaba nga Obwakabaka bwo busigalawo ate nga bugagga nga bulina eddoboozi. Mukwano gwange nga nkugamba nti zino endagaano bano zibali mu kusayininga za kumalawo Bwakabaka ng'era Katikkiro Charles Peter Mayiga yali buli kimu era nga bano bawamba Ssaabasajja Kabaka ne bamusayiningisa endagaano zino okulaba nga babba ebyobugagga bya Buganda obutalekaayo wadde kintu na kimu. Naye twongera obbagamba n'obbategeeza nti tubalaba ne bye mukola tubiraba era buli kimu mukikola, naye twongera obbajjukiza nti mujja kukyejjusa. Ffe weetuli buli kimu weekiri era bye tubagamba mubiraba, naye kulwa Katonda n'ensi yaffe twongera obbajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency the Executive President of Uganda, bye yatugamba nti tujja biraba tutandise okuba nga tubiraba. Abantu abamu bakolera nakyemalira naye ne bajja ne balimbalimba eno ensi, ne balimbalimba eggwanga, ne balimbalimba abantu, ne balowoozesa abantu nti Obuganda tebukyalina kye boogera, tebukyalina sse, naye nga twongera obbajjukiza nga tuli wano nga tuli balamu nti Katikkiro Charles Peter Mayiga buli kimu ky'okola ku lwa Kabaka waffe ojja kisasulira. Byonna by'oli mu kukola, byonna by'oli mu kubba, byonna ojja bikomyawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga okoze vulugu mungi mu kisanja kyo kino, emyaka gyo gyaggwako, naye tumanyi lwaki Ssaabasajja Kabaka tawona n'akuwummuza. Gw'olabanga ayagala ekifo, gw'olabanga ali obulungi, olabanga gwe bitakwatako mbu gwe tofaayo ku bantu be boogera, naye oli mu kuttattana kitiibwa kya Buganda na Bwakabaka. Nazzikuno mu Buganda omuntu we bamuyisaamu nnyo amaaso okusigaza ekitiibwa kye, munnange ekintu akivaako n'agamba nedda abantu bakyanninamu bwesige, kampumule mukama wange mu mirembe nga tewali nakkutteko. Naye gwe bw'ogenda mu maaso n'okukola ebintu ebitaliimu nsa olw'okuba nti gwe okyayagala okutambulira mu butaala, bannange abaagala eby'ebitiibwa bannange mutumazeeko emirembe, kubanga betwandituwa ebitiibwa ate munnange bye batufuukidde ekizibu. Naye ng'ebigambo byebyo amawulire gatandise okusaasaana nti Ssaabasajja Kabaka andibanga tali bulungi, yandibanga ali mu kusayininga ndagaano Mayiga bbe awamu ne Yoweri Kaguta Museveni. Buno Obunalwanda buno bwe baatusizikamu okujja okumalawo Bwakabaka waffe, bannange bukoze omulimu gw'amaanyi, naye Katonda atalya nguzi ng'alwamu ne Bannayuganda tujja kubuwangula era tujja kufuna ekituufu. Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo. Bingi bikolebwa, bingi byogerwa, bingi bituukawo, naye naffe tukyali bagumu ku lwa Kabaka waffe ne Buganda eno. Tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga twetaasa, tulaba nga twekwatako tusobole okutereeza eggwanga, era tuli basiimu nnyo eri yenna yanika eddoboozi ly'okulaba nga tulwanira ongazi tosaasaanyiza ntongo okuwemula kubisikkiriziganye nakwo. Mufulumye information yonna azilongazi tosaasaanyiza ntongo towemudde okuwemula si kirungi, kubanga bw'owemula obubaka bwe tebugenda kutuuka. Kati ngenda basaba mu kusaba Ssaabasajja Kabaka okumuleeta gyali yonna temuteekamu kigambo kya kuwemula oba okusaasaanya entongo. Ffe main point yaffe oba ekinyumiza ffe ekikulu mu kiggulalo gikyaleero twagala batuleetere Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo waali bamutulage nti wuuno ebisigadde bijja kwekola byokka. Naye banga tebatumulaze kiba kitegeeza nti bo betugamba nti baleete Ssaabasajja Kabaka bajja mmuleeta, kubanga nabagamba nzize ngoberera ensonga zino mpaka olwaliro tebakubuzaabuza. Kiggulalo gye nkifundikidde. Jana tutandike information. Kansoke mpisewo akalaamu kano kamu kokka, then tutandike video. Mwenna abagala okugendako mu ggwanga bayira nga sinasoma kalaamu kano, njala sooka tegeeza Bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Canada nti byonna kiro kitwala omunaku neyabiwandiise n'ababyogeredde ezo mboozi zaakumalwa buli omu beera comfortable ng'okola ebintu byo. Ekyo twakigadde twakimaze, tewali buzibu. Abantu abasinga obungi tebalina byakukola, naye njagala bagamba ekigambo kimu nakyo ng'okiwulirize mu kanyomero kano nga sinasoma kalango kano.
gwe mwannyinaze yenna oba muganda wange oli ku social media oba oli ku Facebook oba oli ku TikTok ompuliriza bulungi nnyo era kano mukasera mukate ku mitimbagano gyonna ng'oli ku TikTok oli ku Facebook okola live oba weeyunze ku live y'omuntu mukimanye nti ensi mwetooloolo mukimanye nti ensi ennimi ezisinga zigenda zikyusibwa omuntu asobola okumanya ebigambo by'oyogera kati gwe omuntu yafuluma n'ogenda mu America oba n'ogenda Canada n'ogenda mu Europe nga gy'oli mwewale nnyo okwogera ensonga ezikwatagana butya bw'ofuna visa bw'watuuka mu nsi mw'oli butya bw'ofutambuzamu obulamu na buli kimu bw'okikola ne bw'owasaba obuddamu obusaba otya ebigambo bino nabagamba ensi nga ziyita mu sisitimu z'abezo by'okwerinda information bagifuna era ne bavuunula ebigambo by'omwogera ne bategeera kimukola kati ngenda kusaba gwe alina TikTok account na Facebook alikwa mwogera ebigambo bino ku TikTok oba ku Facebook please ensonga ezo muzeewala okuddamu ozoogerako oli agala omunnyonnyola butya bwe wagenda wafunamu otya visa wakuba otya akaggi asayira mwagituukako otya wakola otya ebibuuzibuuzi bimunyumya oli mugamba ku WhatsApp namba ye omudde mu kabokisi mwogere mulekerawo okwogera ebigambo ku TikTok nga mwogera emboozi olugambo lususse bannammwe bangi bakyalika banoonya ngeri gye bajja mu nsi ezo muleke kubasibira manju mulekola olugambo lususse nkiddamu ensi mwetooloolo oluganda lw'oyogera baluvuunwa mu nsi yonna ebigambo bimwogera ku TikTok kuba bamutamidde simeni mwekolako oluga buli kimu ne mukiiteeka ku mmeeza nze visa nagifuna bwenti era nayitaano bwenti nakola bwenti lololololo era sente funa bwenti mukamwanya lololololo ate mwe manzifunye nzifumya bwenti nze boyfriend wange lolololo namwagalako kino bwe mmala nga njawukana naye ebyo n'ebiga abasajja babivuna baga okay bwe muti bwemukola olumalanga ebintu byonooneka nga muga nti ate kati ensi ekalubye tekalubye kubanga nti gwagikalubiriza ebigambo bweyogera babifunamu interest ne babikyusa ne babitegeera biki bimukola yensonga lwaki ennaku ziri empapula zikalubye yensonga lwaki ennaku zimu mutalinga sente zemufulumya ne zemuyingiza ne zimulya ne zimukola buli kimu yensonga lwaki baba mavisa yensonga lwaki baba maasayiramu kubanga mwesoma ne mukola eŋŋambo ne mutuuka n'okwogera ebigambo twabyogedde ku social media mulekeraawo olugambo lususse bannayuganda oli bwe bayagala okumunnyonnyola ebigambo please musabe WhatsApp namba ye omudde mu kabokisi omunnyonnyole naye mudda ku TikTok buli kimu ne mukijja ne mukikuba ku mmeeza nze kisajja nali nkyagalako mpapula sina kye nkyagalako okay ng'omuzungu anootinga nze nakifera sente ng'omuzungu anootinga visa nagifera bwe ne bank statement yali yange ng'omuzungu anootinga ti ate ennyonyi nagikola bwe ng'omuzungu anootinga ffe business tuzitambula ng'omuzungu anootinga kino nakikola ng'omuzungu anootinga wayita akaseera katono nnyo nga sisitimu etandika obbakyukira nga temumanyi mwe kennyini mwe muba mugyekyusiriza ng'omuzungu ategedde biki bye mbadde mwogera nga mwewaako obujulizi alright kangende mu kalango program oba semina yiino nga bwe bulango nga bubiri obusatu obusembayo nayo njite eno program ejja kubeera mu ggwanga lya Canada ejja kuba giyite the third annual gender based violence ejja kubeera nga tusomeza 29 November 2024 ekomekezebwe nga lumu December 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 ng'oyagala bisingawo ojja kuba ku simu y'omukyala omutegesi Doreen Kajumba ku +16479290340 then ojja kuba omubuuza akubula ebice bisingawo olunaku lw'enkya bannaffe ababawangalya mu kibuga ekya Boston abasaza lye Boston mu America bajja kubaayo bwekubanga bigenze bulungi nnyo bajja kubaayo n'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu eri okubula okwa Ssaabasajja Kabaka n'okugamba yiga ave mu Bulange Mmengo so mwena abantu b'e Boston n'abali mu America musobola okweyunga ku mulango ogwo mujja kukubira omuzaana wa Kabaka omukyala Gina n'abalala abasobola okwasaganya ensonga ezo olunaku lw'enkya olw'omukaaga oba olunaku nja kubanduza lwa mukaaga bayinza okuba nga bagenda kubanga gye bali so njagadde bategeeza mwenna bali mu ssaza lya Boston erya America musobole okuba nga mukwasaganya ensonga ezo alright kati ndowooza katusooke tusimbule vidiyo eno obuterevu bwayo
tugitandise tutya video tugitandise bwe tuti gwe wenna ng'oli munnayuganda owangalya mu Buganda information nga bwe tugifulumya bwelina okuba kubanga tudiringa n'omusajja atayagala kumanya kati gwe bonoloza nti gwe tudiringa naye ayagala okumanya kiba kizibu tutandise. Now, if you hear a Muganda talking Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Mulirechi. Ofuzi bwe nale mbusinga obwobote n'obwami. O atakimanyi tamanyi byafaayo. Naye wewe. Okusayo omusajja yesomye okututta. Bano omwana kutta Baganda. Omwana kututta. Muyaja asinze bannange. Bannange tekituluma. Buli omwana si Muganda ye takwanze maama wange ayinza okuba si Muganda. Naye ate wabukola bubi nnyo. N'obona banne eggwa ku mutima okuva we yawulira ng'oyogera statement eyo. Olowooza bameka be bakosa. Mami Mayiga. Nze mbadde nteesa nze sikyusa mu bigambo byange kyena kugamba luli era kyekyaliko kiyimirirako. It's better you resign. It's better you resign. Ekyo njakiddamu. It's better you resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga resign. Mayiga sa Mengo. All right. Kati renasembayo kukola video nabagamba nti Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako mayitire oluvannyuma lw'abatamanya ngamba abali bamuteereddwako Mayiga bagende naye bamutuuseeko obulabe gye yali agenze okukyala ewa Kasujja. Bwe nabagambye ebigambo ebyo abantu bangi abakolagala Mayiga ne bakyusa ebigambo. Njagala bagamba nti Ssaabasajja Kabaka nze nasooka obbagamba mbajjukiza nze nasooka obbagamba nti afuluma kansoke mbaddize akatambi kano. Enaku zomwe zabadde 21 olunaku lwadderwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru mirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere. Mu wiiki 3 mabega Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama Yosef Bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ddala mu masasi bagudde ku accident nedda badde bakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza abantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwayi ng'akolagana n'ekitongole ekikessi ekya Ssemwayi nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3.5. Loza muwulidde bulungi nnyo. Bwe nafulumya information eyo omusajja oyo n'asirika eba ebula essaawa ntono nnyo emisinde gibeewo enkeera ku Sande najja ne statement eno nga nze namusookayo kyovula mbagamba nti bwe nkola information gwe sirika tulawuliriza najja ne information eno. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero obategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi.
nayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo omuli Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, n'ababaka ba Paalamenti ab'oludda oluwabula gavumenti abakulembeddwa Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli tetugenda gendayo kati omukulu oyo bwe mmala ofulumya vidiyo yasirika ebeebula eddakiika ntono nnyo najja ayogere kati ekikwasa ensonyi ku bantu abagendera ku Ssaabasajja Kabaka ye mukulu ono n'akabinja ke bamuyita Douglas Mukiibi. Oyo Douglas Mukiibi. Douglas Mukiibi n'akabinja ke yagenda nako konna okumaliriza ensonga za Ssaabasajja Kabaka yali agenze okukyalewa Kasujja. Bano bonna baakumye mu ggwanga era ne bayingira. Ssaabasajja Kabaka teyazzemu kulabika. Nziramu bagamba okumala eggobe mu kibya mukulu Mayiga twagala Ssaabasajja Kabaka ebisiga tetwagala bimanya. Ne bw'onoosasula wolokoso propaganda ku social media na buli kimu twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka. Omukulu Douglas Mukiibi ye omuwandiisi w'ekimpatira kuba Ssaabasajja Kabaka yamugoba Mayiga n'amulemezawo ne Museveni ng'abega Ssaabasajja Kabaka. Mwenna abaagala okuwuliza omusajja ono ebigambo wandika essimu eno ya Douglas Mukiibi. Wandika essimu eno 0772 erine ku WhatsApp 0772 47 39 49 juwandika awo. Wandika essimu awo tugende 0772 49 39 49 juwandika awo mangu. Mumubuuze bwe baamuteeka okugenda ku Ssaabasajja Kabaka gye yakyali wa Kasujja bwe baakomye obona delegation Ssaabasajja Kabaka baamutaddewa. Yiyo Sula Beka giwandiise yiyo oyo Douglas Mukiibi eyalidinga delegation eregenda okumaliza Ssaabasajja Kabaka kati bo baakomye mu ggwanga ne bayingira Ssaabasajja Kabaka awo wataddemu kulabika. Naye ng'ate wiiki yonna abasajja no badde bagenda nga basiiba ku Sseemwayi Embuya nga basinkana Muwa Muhoozi Mayiga n'akabinja ke nga bateekateeka biki bagenda okukola in case omaliza mission yaabwe. Akabinja kano kabasomedde kalimu David Wasajja, kalimu Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga, Sara Kagere, n'oyo Apuli David Wasajja nga n'abalala bateesa buki bagenda okukola ensonga zino. Kati olw'okuba nti information tugifulumya neetiisa abasajja bano ne bakyusa program kati omulimu gwaffe gwe tukola baguyita Mugema tugema era nze bampa erinnya Mugema nalyo baalimpa lyange kubanga angemera wala erinnya lisinze mukulu w'ekika ekyo ekyenkima naye bampa erinnya lya Mugema kumangema ebintu bino. Enteekateeka esaanyawo Kabaka weeri mu ngeri yonna gyensonga lwaki buli kimu kikyuka ku sipiidi bakikola ku sipiidi. Kati ekintu ekiwo kiriwo ekiti nti Ssaabasajja Kabaka yakagezaako okukyusa oba yakagoba Mayiga enfunda eziwera 3 ng'alemeddeko. Era Ssaabasajja Kabaka yakagezaako okulonda abantu 4 okudda mu bigere bya Mayiga Sseemwayi ne Salimu Sale bakubira masimu n'abatiisatiisa. Kati ono omwami badde akimenti Ssaabasajja Kabaka mukudda kwonna kwadda agenda kujja nga musaleko n'omusale amugambe gundi nviira. Kati yensonga lwaki baagala kujjawo ekintu kino okujjawo Ssaabasajja Kabaka ng'ono tannadda obanga kyonna kibaagala omukola ono abe ng'asigala mu ntebe asigale ng'akola emirimu egyo. Kati ffe engeri gye tufunemu information tubanga ngoma ya ggwanga mujje kasite ngoma ya ggwanga mujje evuga tubuuza ani yaani era osituka busituzi ozambalira ku mugongo nga nswa n'ogenda. Kati ggwanga mujje yavuze kitegeeza yenna aleeta information etakwatagana kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka mugambe alinga ebyayi nkiddamu mugambe alinga ebyayi. Fe Abaganda bwe tuba tutegeeza omuntu tukuwa erinnya lyo gwe ne weerondako oli oyagala. Buli aleeta information nga tekwatagana kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka mugambe alinga ki ebyayi. Fe tetulwana na muntu kiri ekintu eki baleete Ssaabasajja Kabaka bamuteeke wali nga tebalikoodinze ffe kyaffe kijja kuba kiwedde. Nze okusinziira ku kyemmalire bakomulere bakibamanyi ti Ssaabasajja Kabaka baagala mumiza musu mukisa mukono mu ngabo bo bakola emissoni zaabwe. Twetaaga Kabaka nga mulamu ng'era waali awo. Bino simanyi yakyaddewo Kasujja byonna agomawo
ate nga ga mugoyo twetaaga Ssaabasajja Kabaka tukooya akamanyiiro essimu eyoyo muwandiise yakomye ku group yakomyewo ng'ate mukama waabwe gwe bagenda teyakomyewo nze ndi mugema tugemerawo owulira nga nfundikira awantu awo waliyo abantu bangi abeere mu WhatsApp groups ku mitimbagano nga yeeyita eriti yasoma amanya ina gakiga ne munenga okusoma kamumenya bwere n'okunyiika ebinnya muki n'okunyiika ebigere mu baafu basajjamu ne bakazi mwe kambasomesa ekigambo kino mu Buganda obwaffe bajjajjaffe balwanira okugaziya obukulembeze bwonna bwali buteeketeeke era kyali nga kizibu nnyo Omuganda yenna okuvaayo atavunaanyizibwa ku nsonga gikolako naye olw'okuba nti Obuganda bugende bujjabuzzemu enkwezenge y'ensonga lwaki nti kati naffe abavubuka tuvudde tukole ensonga zino. One, nze nja bagamba mulimu gwenkola nkola gw'obannakyewa siteekeddwa gukola era nkola njogera bigambye nti sinze omwogezi wa Buganda bwa Ssaabasajja Kabaka omutongole nedda wabula ndi muzzukulu wa Buganda akola omulimu ogwampeebwa mu kitiibwa kya Buganda nti abaana baaliro katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abo abaatusooka kyekintu kyenkola. Lwaki nkikola? Mu kusookera ddala njagala kusooka kusomesa abantu bamu. Mu Buganda omuntu avunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuvaayo okwogera butya nti Ssaabasajja Kabaka yakyaddewo akasujja ye Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga. Sinze si Mayiga si Mulangira Jjunju si Ssanga lya Mbogo Saani si Mulangira yenna si Katikkiro si Minisita Saani ateekeddwa okuvaayo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere n'Abagereka takkirizibwa mu bulombolombo n'enno bwa Kabaka wabula omusajja ali ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga. Kiki ekyatuuka Kasujju Luyinga kye mutamanyi kye mwagala mbagambe? Kati oli bw'ajja n'akugamba n'engalabi ye nti nga n'Abagereka tavudde kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'Abagereka amanyi amateeka n'ebiragiro mu bulombolombo mu bufumbo bwe talina waasobola kwogera ngata Ssemwe Kabaka alina abaana be amwagala okusinga ffe ssebo njagala kugamba Buganda kubalwa ku baana basinga temuli Baganda. Omwana wa Ssaabasajja Kabaka oba muwala oba mulenzi be tuyita Babalengera Nambejja tebateekeddwa kwogera ku bulamu bwa kitaabwe wadde n'olunaku n'olumu. Kabeere Mulangira nga muganda wa Kabaka tateekeddwa, Kabeere Mayiga tateekeddwa, ali omuntu ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga gwe baasenza olutinga ekikere. Kati bannange mwali mwagala Kasujju Luyinga bamuzikizza. Mayiga enkweze nga tali Muganda nga mission tugitegedde nti yali mu lukolo okutta Ssaabasajja Kabaka. Kati ffe Abaganda mu kitiibwa kya Buganda baatuwa obuyinza tusirike ffe nga bwe tumanyi nti engoma gye bayita gwanga mu gy'oluvuga ozambadde ku mugongo ng'answa. Kati ffe tukola ng'engoma gwanga mujje naye nga tukikola mu bulumi kubanga tetwandisaanidde kukola kigambo kino oba kubyogera. Ndowooza otegedde. Kati gwe ali mu WhatsApp group nga weebuzaabuza nga Afukanda nga tomanyi bulombolombo nanno bwa Buganda nti teri Mulangira Mumbejja Kabeere n'Abagereka tateekeddwa kwogera ku nsonga za bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabeere Katikkiro tateekeddwa. Kabeere mwogezi wa Kabaka ali ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga gwe baateeka ebbali nga nennabo gisimufungize. Kati mwali mwagala muli jimu eno ffe tusirike tutuule ekyokulabirako. Ebiseera bino tewaaliwo TV wadde radio etegeeza Abaganda. Kankuzeeyo nga bawaŋŋangusa taata wa nga bawaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga mutwala Bungereza omuwaŋŋangusa ova mu Buganda olw'ebintu byeyagaana okukola okwotegere nti omulimu tugukola. Wulira Mutamino tugenda kola ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumi-1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation.
kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde nga Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyange ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Kati n'olira omusajja yeeyita Muganda ali eyo n'engala byejjudde obuugi, tamanyi byafaayo, tasobola bigoberera. Era Abaganda tuga nti ebyafaayo biddiringana. Ekiriwo essaawa zino ffe abalina engalabi eziriko n'empewo tukugamba nti ebyafaayo tubimanyi, ebyafaayo biddiringana. Mu Luzungu bagamba history repeats itself. Ekigenda mu maaso lwalo tekyawukanako nakano akatambi kenkuzannyidde sinze. Gwe musajja mukulu ali mu WhatsApp group, n'ali ku Facebook, n'ali ku TikTok, ng'ebintu bino tobitegeera. Mukulu tandika okwebuuza Obuganda bwe buvaawo bwa ddi, ndowooza otegedde. Nkuddiremu akatambi. Nkuddiremu akatambi. Kankakuddiremu. Mulutami tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, Gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde nga Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyange ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. Kati mwagala tutuule tusirike kubanga Omunyarwanda ali Emmengo ne mukama Omunyarwanda ali waggulu Museveni batudde Emmengo. Ono. Go to the palace of Mutebi here. There's something called Wankach. Wankach. The Baganda say Wankach. They talk about it. Where did Wankach come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these leakages.
Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. One catches a real word. Oyo sijja mulwako. Kati baganda bange bannayuganda mwenna. Ffe tetujja wano kukola binyumu. Gamba omuntu yenna ali mu Bulange, ali ku BBS, ne mwayiga yennyini mugambe nti alina Facebook kuliko abantu amugoberera kakadde. Ku likes z'oku Facebook afunako ssente mmeka omwezi mpozi oba viewership z'alina afunako ssente mmeka ku Facebook. Baagala viewership, baagala likes, mbokubanga Facebook esasulaani. Facebook esasulaani. Kubanga temwagala bantu bamanye. Bwe tubagamba nti ensonga eri bweti mu Buganda balimba kubanga obutamanya butambuza amazzi ekiro. Ekiri mu Buganda kitokota si kisaanikire. Buli muntu gy'oli banja Ssaabasajja Kabaka nga mulamu. Kubanga buli mu kyapaddolo mu kusabbiri ng'olina ettaka mu Buganda olina buli kimu ekine atabala kyekirala nasigadde waka bajja bikokolanga naawe balikola Omuganda. Obuganda sinze lumbuye. Saani Buganda bantu bonna bali mu Buganda basangibwa mu Buganda mutegedde bulungi nnyo. Ndowooza otuvuddewo. Mwagala gamba nti okuwambibwa kutandise leero nono president bamuwamba ku kisaawe. Singa tewaliwo kamera ya gundi ya Honorable Nyeko Derek mwandigambe mbwali ludda. Wulira? Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The president and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. Singa teyaliwo mwategedde nti bamuwambira ku kisaawe kano tunulire engalabi. Ffe tetugenda kuleekana nammwe. Tugenda tutambula n'abo abalina okutambula n'ensi nga bw'etambula. Museveni yabagamba Ugandans are full wano wetulaga. Dr. Ruth Acheng n'abasigadde mutuule. Kano njala kazanyako seconds 2. Wulira. Uganda is so rich, as you can see. Even a fool can survive here. Kankaddemu kano. Banda Uganda baki bagwagwa kubanga n'omusiro omugwago omulala asobola okujja n'abeera mu Uganda. Wulira. Uganda is so rich, as you can see. Even a fool can survive here. Waki Museveni agamba even the fool can survive in Uganda? Dr. Ruth Acheng kansubire nti otuuse. Kavudde kwanjula kati video etandise. Ennaku z'omwezi ziri 26 zakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024. Kasubire nti muli bulungi. Bannayuganda nga bwe mbagamba nti ebintu bye tukola binyiiza abantu abali mu system n'abali mu system kubanga ebbanga lyonna
babadde bakola ebikolobero nga tebiri exposed. Since 1960s, 70s, 80s, 90s, ebigambo byebyo ndowooza mubirabye mubuulidde baganda bange waliwo ebitagenda mu maaso bulungi naye nga twongera obajjukiza ntusabire omutanda Ssaabasajja Kabaka byonna gyali ne byayitamu Mukama amutukuumire. Tumanyi nti abalabe bo bangi naye abalabe Mukama yasobola obatukakanyiza n'atukuumira Ssaabasajja Kabaka waffe kimu ne kitambulira ddala bulungi.